Tamara na mikwano jo abakutumira abakula musako ononne yesali Francis alikasanda kutumidde akwebaziza yakutumida akwebaziza ne yagamba nti abantu tubakubirize bambale maski doza bakole basobola combating COVID-19 bakugambye immunity system bichi bikutta bobatera kabuka na COVID nakwata no binyebyo bibakugamba to boost kubadde batugante boli enkoko ekumala bwenye naku musango boli endala ekulwaza kubate zali nyingi kakati today gwe lwaki tugendera jali ngejo bujajulisa buli kana buli unaku nabazadde wamate kubange naku zino tuli enkoko buli unaku nakwetulwaza kakati campaign must change zegamba buli nti bano abanoonya sente ababbi be banoonya buli kintu. Look what the way the colonists did their policies. One, abakoloni bagenda ne bakizuula nti ebivu bita abantu essese ne baganya okuvaayo. Abazungu baba airlifting Lwampaka ne babayiwa mu Nyendo. Most of the Nyendo people bava mu bizinga by'essese. Airlifting by force. Bali used nti ebivu bitukobesese de bazungu airlifted ne wano sente bali zibye bubagenze okukondima yebinazira sente bazibye ne abazungu bategeera ti abasoga bali stubborn muteme sente tujja kuzita embe bazibakozeeki tubadde tunazo okumala ebbanga ddene abazungu bagamba tugule emikira gy'emmese botte emmese leeta omukira mu kyaki ofatole ng'emikira gye batoka mu kyaki kakati ate abakyaki bafaaza abalabiriza abaki ne bakwata emikira egyo ne bagitwala ewa DC n'abawaamu ssente. Most of the hospitals and the schools in Busoga were built on money generated from emikira gy'emmese. Nje nti baganya zita nti kale katuzigule kati bawe ssente olabe bazibba. India the same thing ya failing baga anti katukole emisota jiko babazungu wano n'obukyafu badduke abazungu ne batandika okugula emisota abasajja ne bagireyalinga nga bagirunda kati abazungu ne bagula emisota nga tegiggwawo ekyo ne bakyabandoning it worked in Busoga it failed in India abanyankole ne babatwalira Pamba ne bamugaana ne basiika ensigo za Pamba tewaffe tabalayo abazungu ne bagamba nti ente tuzigome ebikato zife era balime Pamba. Lwaki ffe tuziyita kibooko emmwanyi nabo bazinyiganga mboko nevuga. Yes. Thank you so much for the program, Tamale. But can't our reliable people like Professor Sally make these concoctions tuyamba koko anti ono mwenye na zemago the problem of ya galabas Dr. Sally bakole concoction ye president ya inenso hot tonic nebira he doesn't want to embarrass people era abantu beera ngo tebajja kulonda mukazi oyo tebajja mulonda kakati you must overhaul bano Diana Goba ufuna abantu abapya who are credible bamwanje toliita basansi tewali kyebayina kakati babagenda baga nti omulwadde tumusiibudde ne bayimba omuddugavu okumuga nti eriyo chua eyali mistake look what the Europeans bo bakitandikira ku high profile kwini bamuddusiriza ne Museveni yabagamba nti smallpox abantu badduka mu bibuga embala nawe yonna kakati we must change kaso kenzi text messages no mukobo too hot ya in Bujiri ono mukodo nga smani basali mukwano go fanu wa kabi it's too hot here in Bujiri. It's good that my brother Tamale Mirudi has joined me in the crusade to sensitize the community about COVID-19. However, it was a mistake to hold elections more COVID. Let's brace ourselves for the worst. The festive season here, and the elections will exacerbate. Ate twaina chakkola bwetugata ebyobufuzi si kye kikulu tugata kati ne era makatabo kange wano mbakoledde ne mbagamba nti etteeka ly'okulonda tebalimanyi electoral commission tutalimanya etiketadde anti electoral commission teyalyogera bo bagamba nti kunyigiriza we were in a dilemma nti okwongezayo okulonda kwa president tekuli mu constitution
the president oba president abutala kana abo speaker, which was an impossibility. Nitugamba katulikola okulonda observing sanitation, social distancing, sanitation. President ye n'akikola abantu 12 bandi bagana atidde nkuŋŋaana zaani nga bano bannaddiini banyigiriza bali kusaidia Bobi Wine. Bannaddiini be bani buli omu yenna bamugera ki no, you failed to explain to the people this COVID is real. Kachigenda kutya bana ababba sente tebasobola kyasobola communicators tebakyakisobola kati fe waliwo aweereza message n'agamba nti kale singa gogo bawo obwogezi bwa government twali badde tulwanisa corona ntumwejjako ono message njirabye kwa nayenzi Lusengo naye tosobola kweyambisa already. Why do people run away from a hospital? Ndi abakazi ab'embuto bakafiirawo 5 ne badduka. Kakati ekyo okuzzaayo abantu emitima gyabwe, you must overhaul that hospital. Which hospital now? Anti kyenkubuulira nti abantu kasaba losing confidence mu kintu okuddamu okwogera tokisobola tamale looking at situation nabano Museveni yakozesa tiimu ya Museveni yonna twamba sente za covid netubeza radio netubeza emmotoka netubeza TV netubeza simanyi buli kintu netubeza okuziika netubeza karantini obuzibu ne bujja kutuzwa embaga zaddawo dda embaga zaddawo kuzika kwaddawo ate tebisinza mwali mulowooza tumuyamba Museveni oguli omwana w'ebitabo bweyamba musomesa. So we must change the campaign team, but we cannot change the campaign team nga bali abayonona ababba bakyali mu bifo ebyo. There must be an overhaul. Get a national task force nga lolo yayo ekugamba nti lolo yayo yo eri ku existence bano bo balowooza nti fire brigade tomorrow kajja kugenda katukabiremu nolaba sensible minister nga bagenze babagamba president yabagamba ekisawe tukigale ali nga mwanga tekalina kikola kakati abajjanga wano mu kifo ky'okusasula $1,400 ennaku 14 nga ababatwala mu gundi babawayo $400 ne bafuluma. Bagenze nako naawe alidde ebina kagenze mu society mwogenda okubeera nababooza nti waliwo makanika asobola okuteeka ebyuma ebifu mu mmotoka ye abba byabanne naye gwe nodyakawuka nokatwala ewuwo ti minisita akimyeyo abaana be minisita akimyeyo bbaawe ku airport nebagaa nti badya $1,010,000 ne bakiwa ab'entebe airport bagula egundi sanitizers bagula bidomola bikalu esente ne bazibba $1,010,000. Abasajja ba immigration babali awo nga abazungu bakomyewo tulunye passport zaffe ate lwaki mwabali support okubeera mu isolation center nti tuwaddeyo $1,000,000 tuwadde $400 ne batutta kubanga passport zasigalangayo thinking that omuganda kyagamba agamba nti omukozi bamutikanga enkokoto omusingasinga gwe batise enkokoto n'adda mu mpagi neyekwega ti akongola musingasinga ng'ate enkokoto ekuli ku mutwe ate okongola otya omusingasinga ekuli ku mutwe akongola omusingasinga yatwazayo enkokoto n'agiyiwayo najja nga atambula mpola naye okwekweka mu mpagi y'ekizimbe ti okongola musingasinga ate omusingasinga yamenyeka reasoning kati you must get credible people, you must change the whole policy. Abantu later credible people now naye Museveni alowooza nti ajja kukozesa bali badayana tebakyasobola ya discredited task force yonna bakabusenga bayitaddeko baani okunoonya kumpaabi kakati sooka osome wano wenna bawandiikidde ku Bobi Wine kale nina wano mpeereza message bwebita Dr. Mukasa Michael ali Canada Ontario Ottawa agambye nti tamale mundabire I love his very educative programs on ali Canada eja kuja kuwulirira ne mwanyina Agnes Nakitende naye ali Canada bampeereza message wano ni ku WhatsApp bali ku www.imc bagate ngogamba nti ogende bagenda dda mu gundi ku YouTube
mbale ja tutuka yeyo ntandikira wangu tear gas okay ekitabo kino bakiyita The Rise and Making of Kyagulanyi, Bobi Wine and the Story of Kasobeza. Okay, page 50. Page 50. This is another area where Bobi Wine handlers have exploited to the maximum. I have always judged that firing tear gas in order to disperse Bobi Wine rallies backfires on Museveni and ends up helping Bobi Wine. Number one, the population is not aware that Bobi Wine violates the electoral laws. This is because the public is not aware of the law itself. As Museveni strictly observes the law by addressing 200 delegates, his party candidates, though violated in full glare of the media cameras. This means that Museveni's government and the Electoral Commission are put in an awkward position. This works in favor of Bobi Wine. The mafia element in police fire tear gas in front of the cameras as rallies on the other hand continues. You can't tell an ordinary Ugandan or the world that NRM leaders are not violating the law without the consent of the president. Therefore, the government cannot defend itself that such incidents are the works of the mafia government, the mafia in government. A critical look at the police reveals that selective pouring of tear gas adversely affects Museveni and the NRM candidate's popularity. This is because a directive or a call to ceasefire must be observed by both parties, not on the one side. If one of these parties violates the ceasefire, it triggers defiance from the other side. The impact of tear gas on the population also affects the NRM supporters and leaders as well. Innocent people are targeted, including schools, hospitals, and the entire population. Tear gas is applied selectively, and whenever you see police firing tear gas, you know it is intended to undermine Museveni and the NRM candidates. Bobi Wine has been exposed. Bobi Wine has been exposed. I have repeatedly submitted that Bobi Wine is the making of one of the factions of the mafia outfit. Bobi Wine was assigned to canvass support for the mafia to finance MPs and LC5 chairpersons. This is why those who oppose him restrict their attacks to his inability to be president of Uganda. They, however, do not dispute his mobilization skills. This is the same role that they wanted the late Ntege Sebagala to play. His popular slogan, Haja Ragide, exposed him as a hunting dog for Dr. Besigye. Even if he had won the presidential elections, he could not take power because he had two agreements with Besigye. This is how the mafia operate. As long as you do not interfere with their money and defend them, you are a patriot or a comrade. They have the hunger and they have the hunter and the hunting dog. When it comes to money, the hunting dog must be ejected and replaced with a trusted comrade from the mafia camp. This is an arrangement between Bobi Wine and the mafia sponsors. The mafia failed to understand that anybody who qualifies to stand as a presidential candidate is a potential president. If Bobby was unfit, then why was he registered in the first place? Secondly, the qualifications of a president and a member of parliament are the same. Why don't they challenge his capacity to be an MP? Another glaring example that exposes Bobi Wine is a return to Luwuka after he was arrested and his rally dispersed. The Minister for the Presidency, Esther Mbayo Mbulakubuza, was later accused of directing the police to disperse the rally. Mbayo later lost her son under mysterious circumstances. She used every opportunity to deny that she was not behind Bobi Wine's troubles in Luwuka. The question is, how could the whole minister deny having a hand in a rally of an opposition politician? That makes Bobi Wine, that means Bobi Wine can determine her chances of re-election. In normal circumstances, Bobi Wine would have sought clearance from the Electoral Commission to go back to Luwuka. He, however, went back to Luwuka and held a peaceful rally. So, what's the difference between the two rallies? Did he agree with the police to follow the guidelines this time? This exposed Bobi Wine because the second rally was meant to save Mbayo's political career. On the same trail, Bobi Wine went to Kamuri, where
where the people unleashed tear gas to undermine Rebecca Kadaga. The mafia, like I said before, do not want Kadaga to return to parliament and become the speaker. The mafia know that the new parliament will play a very important role as the president moves towards retirement. It is the parliament that is going to debate the reports of the Auditor General on projects involving huge billions that the mafia have stolen. The mafia want to dominate the new parliament. The mafia want a rubber stamp parliament as an insulator or a shield against a future prosecution. As the international community continues to tighten its nose around their necks, this is the only remaining exit. They fear to go into exile, assassinating Bobi Wine. Wembanda gao, wembanda kwa enko mwali. Na wati, chengu yinyo doke tagede. Nti Bobi Wine nemo mwanisi buba kubatia gas mutemu mukitegera. I sat with the two top security people. Nimbaga nti look, examine how the police powers tear gas. Where there is a candidate 1-7 bakuwa tear gas because of the effect of tear gas. Tear gas agenda masomero kati tujikali kateka soma. Tear gas agenda malwaliro. Tear gas asanga abalima. Tear gas afakitinga ebisolo. Abaana abato kakati goloza nti eriyo omukyala kakana ke kalwa lokolola lwa tear gas ajja okutama Museveni akalulu. Why don't they power tear gas wanankabiru? Lwaki tebakuba tear gas Saida Bumba? Why is tear gas selective? Kubanja kali okumanya anti Bobi watuka ye oroja asaba naganti anti ati kikutegeeza kyenkubuuza Bobi Wine bamukuba tear gas eruuka ne bakiteeka kwani kumba yaagwe estambayo kakati mbayo naye n'apanikinga nabagamba nti bakwata batya omusawo muganda ku kyala atta abantu bafaza ne batuula oba abaawule oba abalokole ne bamulwanirira. Why is it that whenever Bobi Wine is arrested the NRM people they come up to defend to deny we are not involved? Kitegeeza he determines the voting pattern, he influences. Ntimba yafiru omwana nagenda mbala DC nagenda luddawa banange sinze na kikoze banaye sinze naganye sinze na ragide. Why are you panicking? In normal circumstances minister ngutiachi no mwana we ne bamutta mysteriously kakati afuta Bobi Wine went back to Luwuka. Let Nanga tell us the difference between the earlier rally that was dispersed by tear gas and the new one. Why should it be a Nanga to tell us? Anti-police olukunga nalulio Luwuka bamukuba tear gas muyadda yote bakuba tear gas enanga atubulire olukolusooka ya violating olwaddako yakkiriza anti kitubuuza tell us the difference between the one that you did tear gas and this one you allowed him to address peacefully. Ekiboga wannankabiro tebakuba tear gas tear gas nabubuli aba top security people nti you look at the pattern of tear gas. Does even if Bobi Wine changes tactics nti wanakiriza bulungi nnyo n'atakuba tear gas wano nakkiriza n'agaana ne mukuba tear gas. Security must study this pattern. Why is it that in some areas he follows the law and we don't power tear gas? Why is it that in some areas he provokes you to power tear gas? A security person yali emmere bebatalunda bulonzi eyo pattern njitegeera. Bebatalunda bulonzi kyeki omusajja ebongereza litasasula utilities masanyalaze biki byonna naye nga bamuleetera limayindazi embwa zibaluma ng'embwa zibaluma naye waliyo omusajja omusirikale nga mugizi naturally gifted ngafe abalina nakyo intellect n'atunuulira pattern ye bwe yajja alina byayambadde embwa ne ziruma nga tezimutuuka ku mubiri n'atuula n'omusajja mu nnyumba kati bwatuula n'omusajja mu nnyumba n'amutunuulira n'amugamba nti ngenze nja kudda kati bwe baakomawo musajja gwe baasooka okukwata
bamuteeka mu mmotoka ya poliisi embwa tezaaluma abantu ne bategeera nti omusajja ono embwa okuluma yaziwa sayini ate basoma ebitabo kati nga wabuziza Ochola n'omugaa nti mu poliisi mulimu library temuli kyovula nkugamba nti nagenda nga Watu Mukunde ng'ali mu butabo bwa Mossad. These cases are similar. How many books does the police, these security people buy? Nabaga tunulira embwa ye Rwanda sniffer dog neyawana Rwanda nazo zirimu ebika embwa zibayambye nnyo okukwata abakukusa ebintu njako okuva e Congo. Wana embwa zawana oyinza kujja musekala atalya nnyama n'omuga nti bamuwa allocation yagulira embwa kilo 10 buli lunaku nebwegiteekako nti yambwa naye nga tetta abaana be bagirya nebampakingi naye nga teri poisonal kikyo omukema omusirikale ayinza okuba ye nga talya nnyama nga tayagala atalya balonda bwe batyo no they have time to think era twavayo nga tukkiriziganyiriza top people si Ochola nabaga mumpe top people anti ate Ochola ya IGP anti Ochola wakutegereza nti how can Americans blacklist policemen when they are not blacklisting the commander the IGP yetalimu. Are you telling me DIGP Bamusam DIGP and Shimbuza are these people, have they rebelled these officers of ours? Have they rebelled against their commander in chief? Why are they blacklisted? They are blacklisted because abazungu bakitegedde Museveni is coming back, but police Museveni killing our election process because we shall deal with you in the future. Kati bone ba identifying key players be balowooza tukita systems analysis what drives the system nti bano be bamanyi mu government bateke ko pressure to make the election proper. We shall deal with you in the future. When they talk about regime change, bolaba tadeko sanctions bagala pressure mukyuse si regime change engagement. Kakani nenkugamba nti do you believe these are commanders, senior commanders in the army, how did they find themselves in doing police work? Is because the nature of the rioters betulina and crimes tiwembule yino kujeta ababbi nga police eremeddwa. Kakati, why did the generals go to command the police? Tearinsobi. Anti nature ya crimes yetaaga maje. Si normal police. Two, rioters. Omuzungu nagamba nti you kill the people in a riot. Is it a peaceful demonstration? Is there a peaceful riot? Tikisoboka. What's the nature of our demonstrators and European demonstrators and American demonstrators? These demand justice. Whenever you see nga America bekalakasa waliwo omuddugavu gwe baba bayisizza obubi nga baagala abazungu babakwata fewane waffe nti Bobi Wine bamukutte leader takwatibwa. So when you become a leader of a party oba omulokole obaani kugamba ofuna diplomatic immunity. Mumuloza nti abasajja abo abakozanya wrestling mu America luddawa police tebakwata tukuba bamaanyi nnyo tuli kituyita wizarding bakuba embisonga bola bempologomeezo ne bwebaka ne bakutwala ng'embwa naye tuyinzaga nti olwokuba nze ndi wa wrestling kuba buli mu poliisi yenna n'amaanyi mangi nnyo. Two, bano baba bakondeminga bannaddiini teboogera ku bapoliisi oba bamaje bakubwa amayinja. Omusajja yali ku kiziba ali ku kizimbe ne bakuba omupoliisi ebbuloka ku mutwe n'afa. Did not take attention. Abana be basoma. Why is it that those who come don't condemn the rioters? Ekyokubiri, in America and Europe, demonstrators cannot remove a government. When bakutwalaganya
bakujjako ekitegeeza the approach must be different but government cannot defend this. Of course wali badde gwe Tamale naye bw'otunuulira embeera Tamale covid atuli bubi okulonda nako kuno kutambula kuzekera maaso bano abalinga Bakyagulanyi tebatuyambye kutereeza mbeera bosi kigendererwa kyabwe ndabagamba nti ogundi oli alinga Mutembeeyi aliena ogundi bado ba politicians bawana kuba tulina politician ne statesman a statesman works for harmony tumuseme nento kubanga bya federal tabyagala but if it creates harmony in society a statesman yochibawa buchiba practical. A politician is opportunistic yayiza nokuga nti abakala mujanja badize mundu yanonya bululu yabula politician. A politician is interested in winning an election. A statesman creates harmony. Bobi Wine bwatuuka mu bitundu n'alaba bakandidate ba NRM nagati muwe Tamale n'akuwana nagati because Tamale NUP. Bobi Wine because he is part of the government abamwasente bamafia bekutulamu ebitundu ebi mu government nabo beetya kakati Bobi Wine kati kyaliko kiri kimu nti if Ayume defeated to Inamaje agwa mu extreme wing eyaba mafia ba mafia bali abali moderate mikwano gye bamugamba kubo wagira Ayume oketekete kyegamba nti Bobi Wine is not in the interest of Bobi Wine. Bobi Wine si nebesi si bafa almost bafanagana. They have not come because if you know that you rule the country you must have MPs. Why do these people don't have candidates in every area? Is an indication tebagala kufuga gwanga. Bobi Wine tayina ba candidates. Museveni ekimunonyesa obululu kuba bakaba parliament. He wants to control parliament because he will be in the government. Kakati ye Bobi Wine ye group ye Bobi Wine tayagala kufuga gwanga mu government tubamuleta nga kufuga gwanga kyovula bamukula bamukuba nti muyayi babu yamukuba bamukuba buyayi kakati mukwano wange otafiri yaga intasola mufuga Kahonda ne Bobi Wine yani asinga Kahonda yamukuba kapteni Kahonda wa maji kakati Kahonda baleta mulete yali ku oxygen Kahonda naye baleta mulete Bobi Wine babera ku oxygen ngabayi nga bali babatadde bali bekweka ne baleta Kahonda nakuba otafiri ne bamusima mu komera nakuwangulirayo mu komera kubatolwana na Kahonda yawangula ekyo nkugamba kiri ku Bobi Wine ti Bobi Wine yabewagulako naye alina element abamanyi nti basobola okutta bwe bamwesasi ekayunga yadda mu layini Bobi Wine yali awaguza yadda mu layini mafia fe tubasoma Bobi Wine yali atulose enane state yakita tojepanka ko nga Al-Qaeda yekutta yote ina police ina embassy banajibba bwe batyo nti gwa basajja balide ko sente bwe bilioni 5.8 bakuleta obaleza abakaba parliament Bobi Wine nti obadde kaba sasi bamuyuyamu ba nadda mulayini naye baba kumutta tebalizetedde kizibu goroza bato ina bashapu suda sebagala bweyewagula nagenda embalala mbukati avudde ku lolo ya hunting dog afuse candidate bamukola ki bakuba ekyasi muliyandali mu matala ga motoka mwenyi muliyandali moroka omwana fa baganda kasito omwana atanna mera manyo ayagala okutambula tumusibe bikolokomba wezi ne muteka kutaka amalo okumera amanyo bwayita mu lujjanga tanna mera manyo omwana natambula asera kitaawe tumusiba bikolokomba ba wezi ne mutuza kutaka kwa matafali Bobi Wine yali atoloseko nampamwe kayunga ba eyanze namukubira esimu Bobi Wine enemba gamba timumuna loza nti Museveni yabatta si yabatta bannamwe jimwajja sente naye kyonga bone bangamba nabo bangamba nyanzi yangamba tikyogera kituufu mafia yetukuba si Museveni
Nyanza akimanyi nayogera nabo nali njagala Bobi Wine bampa Nyanza ye Nyanza akimanyi nti mbu bwemuli alowooza nti Museveni yabakuba Museveni tatta abantu Museveni tatta opponents be Nyanza akimanyi nti bamafia era bw'osoma akatabo kano nkubuulira how this man got a party nti balamu yasiba people power n'agiwa abakadde ye ngalowooza nti amusibye Bobi Wine bamukwatira ekibiina ekya NRM ne bakimuwa n'akiri yesalinga 14 days nga tewali ategedde ne bakyusa leadership lwakojo n'akiri yesterday kiti exposes him who else can get a party. Who does it expose? Bobi Wine. Tuiza baddu kwa kololo jibakuliti dia hunting the dog. Chuvula fete twali ya sente zaabwe fete twali abukana nabo bulungi. Ntize mbawuli yanga boogera. Tumu campaign by November Museveni agenda kumuwa sente atambule. Okuwani. Chuvula bali takachiyo kumbu kwendi. Mwe bemmanyi bempulidde. Tugenda mulamu. Kati muri result nze ku international gundi. I'm not a rebel. I'm not operating outside Uganda. Why do you go to Gogo? Jigale ubakutte. Bawandikidde buko bakujjeko yange yesooka. Eyo yesookera. Yes. Chichi. Akawala bakaleeta kano. Akawala ke. Akayusisi jijje kuba kuwasa omutwe. I'm not operating outside Uganda. Bawandikidde bali. Yes. Kale bali kyabaga nti muzijeko. Birungi kyamusobola. There are times when what you say becomes your shield. Mirundi mutte mulabe. Muteyo muntu omudduke. So me I made of you. Kakati mukatabo muno mbateddemu. Ti Bobi Wine abantu balowooza nti bamubonyaabonya. Why? They don't know the law. Ana wone bakolamu ebyebusiru. Bobi Wine ayagala okukola olukuŋŋaana olutali mu kumutawaanya. Anti takyagala fulopu nti tukitali reverse psychology. Besigye bakugambe toyita mu kibuga is a working good. Besigye avaako Kasangati ng'agenda Makerere naye ng'ayagala kuyita ku state naye ng'ava Kasangati anti abantu bagaana okukola kakati ave Kasangati ng'agenda Makerere nabagayiza strategy yali migezi ngakyewuunyisa nabagaa nti bwemba n'omusajja ku nnyumba nga tagulya mwana we mata nga asiiba abakaabizi you do two things relocate ennyumba mugiddukemu nga ffe bwe twadduka mu gavumenti ne tugibalekera bananyiniyo ekyokubiri mukwana omukazi mweveemu mumugulire omwana amata mweba olw'omu akwana omukazi kakati Besigye bwajja mu working places abantu ne bagaana okukola. Why don't we join Besigye to overthrow a weak government that failed to protect our working places? It's a strategy. Kakati banga abamugaana okutambula no tebanagaana kutambula. Nakugamba nti bwe nkugamba nti nze ndi musajja mulokole tojja kuwasa muwala wange kujja konga olokose mba mukumye. Police guides you. But even the police does not have capacity to explain the difference between the two. Okuga nti ku escorting tubuulireko. Besigye nagamba nti I'm walking to work. Ate government has failed to create jobs. Then you are walking to nowhere. Si walk to work. Walk to work means government eyongezezza amafuta. Kakati emmotoka tuzirekeeka. Tamale. Olaba nga akaluke tugenda ogendamu, will it be a free and fair process? Anti kiba president yayina kiyingiramu. Anti electoral commission eremeddwa. As a president candidate, electoral commission yes, government must come in asigaza powers. Agenda kubera abazungu banyika ku electoral commission bagivaako. Nti gwe oyo electoral commission byabakama n'olaba ekifaananyi nga Bobi Wine ali ku road side ekiryandongo bamuganye okuyingira mu hoteli gye yasasudde. Did he make a statement? Nesanga nga Bobi Wine alina gy'alaga aba police baali nabo ne balimu kumirigetinga ne bannaabwe olugambo luno Tamale sinakuverify. Bobi Wine atambula n'abantu nga 2 apangisa rumu 8 kakati mbu abantu bano batambula nabo bamujemera oluusi naga nti nayo wayi muzee anti bayizo kubanga baba muteekamu sula nnyo mu biseera kubanga nabo kakati electoral commission ebukinge nekyo kankubulire you react to the enemy kubanga abantu bate bakitegeera
nti ono nabaga nti mumuloza Bobi Wine ab'ekibuli bamwagala ekibuli badde factions bbiri emadinga waters emotoka zireme gendayo Bobi Wine agenda n'abantu 10 ekibuli asatu mu maaso asatu mu makati asatu mu mabegere olutuuka ne bakuba enduulu mwene mubeera ovawere muti nibaga nti ayogera atya ti imam master of ceremony imam agenda okwogera ye imam wa parliament Sebagala yamuyita kakati bokedde byabadde awandika nti Muzata izenge gidi family ya Muzata balwana kitegeeza Muzata was allocated ko mukazi gyayagala kikutegeeza kati ekyokubiri kikutegeeza nti ab'ekibuli babadde tebagala Bobi Wine they were blackmailing Museveni mutuka zaabwe zijje kati Bobi Wine yinza kuddayo that's why I tell you nti nze sina gwenwani ya lutalo kuba osanga omusajja oba omukyala ng'akutamya alina kyanoonya naawe n'okutama n'onoonya akubuulidde kyanoonya bw'akutamuluka naawe ogenda nze tebali gwenwanirira kuba mumanyi ti abantu bangi abavuma Museveni abalina bye basuubiza kati ekibuli togamba nti babadde balwanyisa Museveni emmotoka zaatuuse Allahu Akbar motoka zaatuuse bagenda kuba takbira kyawedde kyogamba kakati babadde balwanya Bobi Wine no you are not fighting Bobi Wine wamateka kakatambi kaffe kano this situation leero ani we are going to lose actually every group we are going to lose it and the reason is simple, very simple. There is a lot of intrigue within NRM. Actually, sometimes I want to behave like the way Tamare Mirunde says, that I'm supporting a particular individual rather than saying that I'm supporting a party. Now, imagine what is people are going inside. Who are the people fighting Kapshenga? Kapshenga really has tried very much to support these people, and he has created most of the avenues through which guys have succeeded. He has been able to lobby for people to get contracts, but really after all this, nobody is defending them. Now they are looking at David Mafari. Who is Mafari really? This is a very conservative man. Actually, if you know his character, he's like a teacher, very slow, very convincing. Actually, he's not a good leader, but rather a good teacher. If I was to give a credit to David Mafari, he's a person who simply needs to be a presidential advisor, and he stops at that. But if he becomes the executive director of the Vision Group, his mind is totally not business-wise. Look at his personal life. If you try to take a deep look at his personal life, how much development has he made for himself? Think about the family itself. How are the children, if he really has? Look at the kind of house in which he sleeps. Should we say he's a very royal person who doesn't actually still anything, is surviving only on salary and the little allowance he gets? I don't believe that really. A leader should always be creative. A leader should always be, you create beyond the boundaries. You have to walk an extra mile. How can you be a leader when you can easily settle for mediocrity? If you're mediocre, you cannot be a leader. Mafari is typically a mediocre. You cannot compare him with Kapshenga. But look how many people are trying to defend Kapshenga. There is Kutesa, there is, I think we can talk about Tumwebas is also trying, Bahati is trying. Yeah, many people actually, if I may say, well, really still saying that Kapshenga still can handle the situation. But most of the people who have been getting contracts are the people fighting him. Where the hell is Salim Saleh? This man has been defending Operation Wealth Creation even when it has been delivering totally nothing but theft. Look at all the administrators of Operation Wealth Creation. What do they have? Most of the cars are packed at the headquarters. Some of them are stuck in the field. Why? Because they are not serviced. The
people who are facilitated, a few people who are handpicked because of their political background, their political contribution, and some of them because of their sexual offers. They are recruited into the administration, and those are the people who get some allowances. But typically, most of the people who are supposed to be earning a lot, including the directors, they are not really earning anything. They're giving them a mere salary minus allowances. And if they come, they're discriminative. Some people get more and others get so much less. So I'm really, when I try to look at that, there are several things I'm trying to imagine. What do you think, Chairman? You just look at the situation and judge it for yourself. No, really, Kasulu. Looking at it and okay. Kasulu gwenjagala. Tucheche baddewo. Ekisiru kikubye simu. Kimanja ki. Ekigwagwa. Tubaddewa. Observe this situation. Kanguye, njagala Kasulu. But it really happens. Njagala Kasulu. The lawyers can handle if they can meet with the Ekisiru kikubye simu. Can I observe this situation? No, never that. Just because I fear. I know Tamara has fomented a lot of enemies. He has created so many food. So identify me. If you totally lose ground. is also very important if you vow to finish something timely. I think that is the best way to do most of these things. That is very right. That is very right, and it is what we are looking at. You know, sometimes I'm just misunderstood. Let me tell you this. Many people particularly misunderstand me, but the moment we mix and work together for some time, then you realize. That is why I'm not looking. I simply want it to end as soon as possible. As soon as possible. It is what I want, because I really need to be very free. I need to speak with a lot. Because actually he has been doing most of the work which many of us cannot do. The whole secretariat, the PR department cannot do what Tamara Mirundi is doing. He has really defended his excellency. Of course, the world is not free and fair. Okay, Kasolo ndoza sisimufunye. Kasolo embadde njagala si intention yange yadde yabino. Kasolo bamuframinga buframe. Oli akubye simu ya tutawanyiza. Atubwe nkuvuma. Bacho njagaza ko chesi kimanyi. Ndiya wuwo mange mulwadde afudde. Ne nkukwata ko gulu nkubire simu. Yakubye mutegedde. Ate mutegedde musiku. Tukade okuma buvubi. Buwa. Bikira kumashanga bikivuli walaji wachachi wedde ko birozi ejoko. Kalani Kasolo benja kala. Kasolo amframe framinzi. Yes. Ndakana kusoma messages wano kwa kutudukako. Kasolo teyaliyo. Kasolo bayagala battu omuntu oli. Kasolo bamukwate bamusibe. This is what they say. Banirabe babimanya. Neti wakaba yeba boba kwa DPC aina kwa akolagana naye. Kasolo bamusiberwa sente. Emyonga jagaba. Emyoga. Kakati ogenti ba mafia bali divided. Kati Bobi Wine ali kubaliwa bano oba bali. Bobi Wine anti abasinga baapulinga. President yasiba sente zabo ku account. 2 ne bakitegeera ndi undermining Museveni. Ate helps another extremist faction. Muba mafia. Iranze kakati ate nze mpagira banate. Abaliwa. Ate kimbadde mbakubira kibadde. Bano betwade tuwuliriza. Bali moderate. Abali moderate ekibadde kibankubisa kukwata sente ne baziwa Bobi Wine asuula ono. Tutakiriza. Anti kati bazimujjeeko. Ani Bobi Wine. A president sente yazisiba account zonna yazisiba. Bobi Wine tayina sente. Niza zive bweru ne bazisiba. That's why there is sanity now. Kalukali mu sanity. Sente Museveni yazisiba. Obudde butudukako. Inaje na 10 naye kale ekyakasolo. Nti ena ali mu munyini era babadde boogera ku Lumumba. Nti ne Lumumba naye bakuba wabwerere. President baga nti badelegate sabo
baba wenge emitwalo 10 naye Museveni nga bw'omanyi nti ali generous yagenda ku mukono ne bamugamba muzeeyi tuva wala emitwalo 10 tikale baba wabiri kati bano bagamba timwogere mu bantu nti Lumumba abadde ababbe 10 Lumumba yasala amagezi n'agamba temukima ssente ku secretariat mukola obubenje ne mugamba nti bazibabbyeko eri ku district ku level ya district mugule wa account nga ssente tuziwayalinga ku district aba district bategeera nti babbyeko facilitation mudiringire naye kakati awo to eliminate the middleman ababbi Lumumba akubwa Lumumba batugambye president yali agende Busoga n'alwala covid balinga agati kyali kituufu ngatayagala anyiga kubanga gwe Lumumba kusigwe inspector we ye Museveni amanyi sente ze yamuwa naye ku luno sente kirabika tezitambudde as they wish disente ze nale mu bwozibba enja Museveni aleza ndala tujukira how many times nagambye nti n'aba police bano bibabako sente zaabwe nti saako azibawe kuba Museveni bwati bwe yaginya abantu be nti omusajja gondi byakutaaga yabba sente z'abamaji abali e Congo what did Museveni do? Refunded the money emisala n'agiddamu naddira ne bakyala baabwe n'abapangisiza ennyonyi ekyata dipuleni abakungu n'abalinda ne ku gundi abayinfantry n'abalinda ku boda waliya mawo n'agula awuli ezo n'azima Museveni n'atuuka mu badelegates Kololo ti sente zalemedde ku ssimu yamwana wambabazi yakolaki n'asasula yabawandala. This is how we groom these people. Naye bw'obeera kwame sosobola kutegera bantu bakusuula nti olowooza nti omusajja yabba sente z'abajaasi abali ku lutalo yali ayagala ki bedini gavumenti bajje bagijjawo guyinza kubba sente z'abajaasi abali ku lutalo that was not safety no it was a queen a different fashion oyise ba delegates abenaale to discuss your future bababbyeko sente zaabwe. Do you know what it means? Tebakujjako gwe yakwata ndala kati aba police balina ebintu bibiri babajjako emitwalo 10 mbabakolera saako oyo sobe bamuyita omudingi sobenye omudingi naga tutadde wakakiiko akabuliza ate obuuliriza ki how many policemen you go to the bank buli police ajjeyo bank statement yakulaga jombadde muzijjanga zeka ku account you investigate what omudingi police nazobazi zo Museveni yazibaddize bakole saake endala zibaddize kuba yidi abagitta kakita abasirikale ba police bakugamba baleeta rationing mu masanyalazi balina yaka naye yaka bamuteekako at intervals omupoliisi yagenza okukola operation agenda okuddayo nga yakavuddeko kati akoleki anaaba akoleki munzikiza kakati olowooza nti abo babbi lwaki tetugamba nti buli ka uniport akasulamu omusirikale kavoere n'emita yaako beyond this you pay beyond these units eza police we make an average gwetaagisa ki okufumba emmere gwetaagisa ki to right kakati tebereza police ensambya ennene bwetyo ebeera mu ddaaka n'ensinga yakaba mugjeeko singa abayekera bagirumba kyobula mirundi tosobola mulwanyisa ti mirundi yesigalawo ne bw'onoogenda mu gogo ne bw'onoolagawa singa ngamba eno information bagira ebyuma byababula ne baga nti mayembe byababula military intelligence emyezi 6 enoonya byuma why did Museveni give these sophisticated machines to a madman babiwekaka mubabagula tibisobola kukola omulalu yabisobola gwe mutasobola kugula omulalu yabisobola kyagudde abawolomya kati genda mu gogo tulabe naffe tujja kufuna baloya tugende mu America. This is an American company which cannot be controlled from Uganda. Ebyamwe mwabyonoona tekakati Bobi Wine bamukavalinga nnyo mu mawulire nti kakati tuleeta accusation nti akavalinga amawulire n'amawulire abakavalinga enkuŋŋaana tubawe permission gundi media council eriruddawo. Media council is one of the institutions of NIJO, a professional body for journalists. Is dysfunctional.
kati ate nijo evawa how can you okujja kongo ganti ku state house baba kubira amanya ani anajja okavalinga state gundi ne baba wa amanya you check your name over ku list ate mu gwanga liba kuwa bati accusation mu gwanga liyo okavalinga lalizi obude butuduseko njagala okusimana ko ba fire brigade mwago babakozi abagezi ne bagenda ne muloboleza mu bujozi tebatumu oga ate tumujjayo siri trakita nti ajivuga yamanya je nalima siri mbuzi nti nanyini mbuzi yajiteka mu ngwati kati eri mu doa ne ni doa no owananzukiza wano n'omugenzi mulindo mwonge bwe baali bazzaako amasanyalaze ga umeme nga umeme esazeeko UBC umeme yeje nesalako UBC ne kati fetu babaye owana n'omugenzi umeme yeteeka mu kizibu katuzeeko amasanyalaze umeme yali eri mbona yagala muvume umeme yali erinda sente emiliyoni 14 Museveni zeyewola giduchunga pulaninga ne banne bazirye wakati wadidi Museveni do Museveni kyakola ng'omuyekera miliyoni 4 ebya dola yabirikawo akaluke kagwe abantu bafuna amasanyalaze nga waliyo minisita omulala simple matter atuliza ali obuyekera bwa Museveni bugenda kulabika bugenda muyamba mu kalulu obuyekera bwa Museveni bugenda muwanguza akalulu agenda kawangula kiyekera. Yes, andi kakati agambye wali kakalulwa akabula yenna ko ngati wali National Task Force. Yichugere. Iriwo National Task Force. Kano tekaina task force. Iriwa inajadi. National Task Force yabadewereza sente mu byali za facilitation za games. Kyekikubya Lumumba. Kuzuwa yalinga zigenda ku account ku district. Kati middleman taliwo. Atuuliriza nzija agenda sema kula zikusoka twagala okweyanza n'okwebaza mwebale nnyo banyidala batubakoma wano tujja kuwuliziganya n'omukukula tutamala emirundi nate ku Wednesday ja kalwasibulire wano tugende mukama yebazibwe tusule bulungi bulungi nalwesho namusonyiye neyanziza nnyo neyanzege nawulidde teepu eyo nga noyo ayogera agamba neyanziza nnyo neyanzege noona agamba tibanyingiza buyingiza kitimba banimba balimba pulezidenti nti alaga wambabazi mbundaga wambabazi netwagala tukipuliye emputinge ng'ate balimba ngenda ate wambabazi ng'ate tumwebaze wambabazi eyo gurupu yali yambabazi era bankubanga vote mbabazi Museveni is n'omusonyira kaliwa teyakibitegeera teyabimanya waliwo yabirimu nalwisa omusonyira senga wange nono yenyini amureviewing omusajja yagambye nti bana omusajja nzita omulimu gwange Rwanda kwaggwawo akatabo kange kazikira naye tukimanyi nti akatabo ke kaggwawo kakati wuuyo bakwe nti Mafaabi omwavu atayina na wasula yabadde mu Kyakabusenga anti agaggawale ono yajja ayina kakiyeje wa Pike ne stroke senjulifu ne Mafaabi naye kajafune ku mulimo gwa miliyoni 8 ne Mafaabi yajagaga naye kati olavo batujerega nti obeereza mu kitongole n'otabba nti Mafaabi is a honest man and therefore era yayagalaga nti sebo kaabana basoma naki ekyo tekibaswaza nti committed man like Mafaabi n'emirimu gy'abakolera talk about him taina na nyumba taina na chi what type of system is this that is people are judged because of their bagamenti okwera leader inokola flamboyant ndinobuli abantu Mafaabi noyogera mu bantu nti nkola mu government sibangako leader must be bagaye bati ino wachogeza nti leader must be nga hayiya creative and innovative you are not denying Mafaabi a job that Mafaabi is a criminal is a thief Mafaabi is honest is a disqualification ekyokubiri abo basale bayige abaana bano babeera nabo bebabagaggawaziza owulya bwayogera ku nadis tewali kyebakola motoka zipakinze sente abo bebabeera nabo bebawa sente tebamanyi bebapulaniga kati abaana abo byeboogera abo biraba Museveni ava mu buyinza bamukuba ebiyitirivu ennyo ate ffe abali honest ate ffe tebatuwa
Moja kufuna mweba mafari moja kufuna kumiri mwala JKM bajja ko mutabazi kuba twali tukolagana ng'ategedde ebizibu bye confess ne baleeta oyo omuwala muwala gwe kwata ku pologulamu yange eki olaba abantu bwe bakulya obuli ajijiku atamulagira yekukumi gamba akulagira anwanyisa oyo aveeyo abantu bene empale bajongo mpaka twera kasi